Buganda bwabugaana essanyu ng'ennaku z'omwezi 31 Kasambula 1993 era Naggalabi Buddo yawuuma anti ku olwo Omulangira Ronald Muwenda Mutebi II lwe yali engoma. Kaakati giweredde ddala emyaka 31 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Wokota muzza ngoma emyaka 31 ng'otudde ku Namulondo olamula. Maaso Moji ng'alamula yalengerera wala bwe yalagira obwegassi buddemu butojjere mu Buganda. Abantu be beegatta ebibiina eby'enjawulo eby'ebyobusuubuzi, eby'ebyobulimi, eby'obutale n'ebyo mwe bayinza okutereka ate n'okwewola ensimbi ezitali ku buseere beekulaakulanye. Okwegatta n'obumu yeeyongedde nnyo mu bantu baffe era waliwo okwagala okuweereza Namulondo n'Obwakabaka. Mu buwulizi obw'ekitalo leediyo ye eya Kyabassa ng'eyambibwako banyaanyi baayo aba Strome Foundation yatandikawo enkola eya CBS Peosa Project to Empower Women Through Savings and Loans Association. Mu nkola eno abantu abali eyo wakati wa 25 n'asatu abassa ekimu beegatta ne batereka ensimbi mu nkola ey'okugula emigabo buli wiiki ate olwo ne beewola ku magoba amasaamusaamu. Enkola yayanirizibwa era n'etojjera nga kati abantu abali eyo mu bukadde n'obukadde beegattira mu bibiina bya Peosa. Ebibiina bino byasalawo byegattire mu SACCO zitambulizibwe mu masaza. SACCO zino zibukadde era waggulu waazo watuddeyo union omukago oguzigatta eyitibwa abeeterekera Savings and Credit Cooperative Union Limited nga kaakati ssentebe wa boodi ya Buddu CBS Peosa SACCO omuko w'embuga ow'ekitiibwa Vincent Bale Mugera ye ssentebe wa union. Bale Mugera Vincent enkola nga chairman wa Buddu Peosa SACCO CBS Peosa SACCO ate era enkola nga chairman wa abeeterekera union. Abeeterekera union ye union gitwasaawo okusobola okutambuza emirimu gya SACCO zino ezatondebwawo mu Bwakabaka bwa Buganda nga tusinziira mu kiragiro Ssaabasajja Kabaka kye yatuwa ekyali kigamba bwe kiti abantu bange wansi bali mu bulamu obuteyagaza abantu situsobola kufuulamu buli muntu yenna kuba mugagga naye tusobola embeera z'abantu baffe okuzisenvulako okuva we ziri zibeeko yaddeko ne tusalawo nti tugabanyeemu SACCOs ne tuzijja ku emu eyeeterekera eyali wansi wano ne tujjamu endala 3 ne tujjamu Buddu CBS Peosa ng'ekwata ku bendo lyonna erya Buddu ng'alimu amasaza nga 5 Sese, Kabula, Koki, Mawogola, agone tugamba nti gabeere serviced by Buddu CBS Peosa. Then tuteekawo Kyaddondo nga Kyaddondo abantu concentration ya population nene nnyo. Then ne Busiro naye nga concentration ya amasaza gano nene nnyo. Ne tusuubira nti singa kikwatayo mugano ge tutandikidde ku SACCO zino zitulandise mu masaza ago then tujja kuba nga tuteeka okugenda nga tuggulawo endala within a very short time. Abantu tubadde tubasembera okulabira ku biki bibakola nga tubooganayizinga muteekateeka y'ebibiina byabwe by'abantu abakumi 33. Okusinga essira twasooka nnyo okusinga kwekubisa ku bakyala kubanga bo batya nnyo okusigala awaka n'okulabirira embeera y'amaka mu awaka. So ne tugamba nti singa tusesera ku bakyala bo nga bamwe bagenza okupakasa wereva
abantu basabasajja tusobola basitula. Buddu CBS Peosa ekulira ku misinde gya yiriyiri enaatera n'okujja engalo ku maka gaayo ag'obwannannyini. Ekizimbe gali kwoleka wakati mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka. Ebirala mu mbangu by'oyinza okuga nti bituukiddwako. Buddu CBS Peosa on its own bazimba ekizimbe kyabwe nga tukozesa ssente z'abamembers eza shares zaabwe. Ekizimbe kati kiri ku mwaliro gwa 6 ogusembayo waggulu. Tujja kuba nga tusobola okuwa abantu service nga banka yonna enwengewala okwongera speed okuva mu speed ati mwe twatandikira kuba kati tuguddewo ne masaza amalala mapya kakola twagulawo ennaku ezo sese twagulawo tugenda tugulawo gye tuba tetutandiruka mawokota already tutandise by ndoza nti omwaka ogujja bwe gunaatuukira tujja kubanga masaza ga Ssaabasajja agasinga obungi tugayingiddemu ng'eya tukolemu emirimu gyabwe. Kyetubasaba nti mmwe abatannafuna saavisi zino muliye nga muzifuna bwemuzisanga. Abagala kumanya obuwoomi bwazo bagende batuukire gye tuzitadde. Kijja kwewuunyisa kiki kye munaasanga abantu engeri gye beeyambye okuva we babadde n'okutuuka ku stage Ssaabasajja gye yayogerako ng'eyayaddeko. Situiza gabito obwavu kujja kuggweerawo ddala kubanga ne baba taagala kukola. Ate bwe yali atutuma tetugambanga nti tugende mubatakola tugende mubakola ne tubassaamu ki amaanyi. Oli bwasaawo tajja kukola situina kufunanyizibwa okwawe oyo tuba tutumayo kwawe sasa eyo teyatutumayo fe yatutuma kubakola abeerwandako mu ngeri zaabwe naye nga beetaaga okutembeetamu okwongeramu amaanyi kyetukola era ogugwa omulimu tugukoze tuwulira nti ddala tulate ogutuusa wegusuubirira okubeera. Abantu baffe bayinga ebibiina bino teri nsonga yonna yonna ewa muntu kubeera mwavu. Teri nsonga yonna kati mu Buganda. Okusooka byonna oyinza obutamanya nkole ntya okuba kushekola. Genda mu mwanyi kuba nowenkubi z'Ebuddu gye tuli tikyetaaga na tractor okutandika omusiri gw'emmwanyi. Ate tikyetaaga kumala okukabala nakukola kutya konna. Oyina akabanjako nti funa endokwa simba bino ebyalo bikole ng'endokwa eruki mu ttaka. Sizoni zaffe ziri clear. Obuli sizoni tutegeke noweemu akola ki akome. Kyetusaba abantu baffe mukole bakole tukolere wamu tulabe nga eggwanga lyaffe lituuka ku musingi nga temulinnya ate baafu balunkupe. Busiro CBS Peosa Sacco y'abannabusiro esangibwa Kyengera ku luguudo oludda e Masaka eguddewo amatabi kubayita ababiri ku Lwentebe ate ne Buloba ku ludda e Mityana. Ssenkulu wa Busiro CBS Peosa omukyala Maureen Nannyanzi annyonnyola Sacco eno byekola era n'enteekateeka ze balina ez'okubuna Busiro yonna. Erinnya nze Nannyanzi Maureen akulira abaweereza mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Busiro CBS Peosa Sacco. Ayi Ssaabasajja, twasanyuka nnyo bwe walengerera ewala n'ozzaawo obwegassi bwonna mu Buganda. Ekibiina kya Busiro CBS Peosa Sacco kye kimu ku kyenyumiriza mu nteekateeka y'obwegassi wano mu Buganda naddala mu ssaza Busiro. Ssaabasajja Kabaka, tulina essanyu lingi nnyo okuyozaayoza ffe abaweereza ba Busiro CBS Peosa Sacco, bammemba ba Busiro CBS Peosa Sacco
wamu n'akakiiko akafuzi ka Busiro CBS Pewosa Sacco tukuyozaayoza okutuuka ku myaka 31 ng'olamula ku Namulondo y'abajjajjaabo Wangala Ssaabasajja Kabaka. Nyongera okutegeeza abantu ba Busiro CBS Pewosa Sacco bonna nti wano mu Busiro CBS Pewosa Sacco tulinawo akawunti ez'ebibiina n'ez'abasekinnoomu, tutereka n'okuwola ensimbi, tusomesa ebibiina ate n'okubirungamya. Mu bintu bye tukola okukyusa embeera z'abantu bu Ssaabasajja Kabaka, tubasomesa okufissa, okutereka, okwewola n'okusiga mu mirimu egivaamu ensimbi. Ku bimu bye tulina mu tuyita nga tuwola ssente mulimu bodaboda, tugaba bodaboda ku loyi, tugaba looni ez'obulimi, tugaba looni eza bizinesi nosobola okwongera mu bizinesi yo ate netumbuka, tugaba looni ez'okukulaakulanya naddala mu bizimbe, tugaba looni eza contract oba olinayo contract nga terina finance osobola okujja mu Busiro CBS Pewosa Sacco ne tukuwa ensimbi n'oddukanya contract eyo n'ebirala bingi nnyo mu tuyita okuwola ssente. Ate era tutondawo ebibiina mu byalo ne tubisomesa engeri y'okutereka n'okwewola ku kitundu, ate era ne tubeera nga twongera okubeera nga tubirambula ne bisobola okuvaamu ebintu ebirungi. Twongera okukoowola abantu ba Busiro mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka nti mujje mwegatte ku kibiina kino, temugenda kujulwa, mujje mwefunire ku miganuliro egiri mu Sacco yaffe eya Busiro CBS Pewosa. Ng'oyita mu matabi gaffe ag'enjawulo, tulina ettabi lyaffe ekkulu wano Ekyengera ku kizimbe kya Sendawula, tulina ettabi lyaffe eddala Entebbe awo kubayita ababiri ku kizimbe kye bayita The Hub, ate era tulina ettabi lyaffe eddala Ebulobaawo ku Mityana Road kiri ku kizimbe kye bayita Ivy's Complex. Mujje tubaweereze, mujje tusanyukire wamu nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 31 ng'ali ku Namulondo. Olwekyo nkoowoola abantu ba Busiro mwenna mujje mweyunge ku mutendera guno ogw'okwekulaakulanya. Nyongera okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 31 ng'ali ku Namulondo. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe.